Bano sibe bana chairman be yakubiriza okukola. Laba Simolo wuno alina mwana w'abandi. Neba neikoze bulijjo nkwesongana bitya bali ngambo bandi anedda abantu ali buzibu mukwano mbadde nekaze nga manyi olusi kyeyamaani manyi otutulina oyo vaisi naye tulina kyeyamaani wano ku kyalo nga yakulabyeko obulabi bwoti kakyeyamaani kakambwe kekambuwaza naye vaisi Kisimolo. Bami kwegayide ensonga zaffe tomugamba Nze sikwinaako buzibu. Chair. Soko ojje chair nkubuulire. Soko ojje. Nguzi otuuka papa. Sibi otya chair. Bulungi. Oli otya. Ojjukira abalenzi bali ali bwakubibwa wasanga mu matatu n'obagamba batandika okukola. Abo bennyini. Omu musanze ku mwana wa Nnaalongo amuyingiza akaziko. Anakaola kutana. Ako. Bali. Nze manyi omukazi gwe bali. Oyisobola okutwalawo? Kutwalawo. Nagamba kigaga zoni obutakola omubwana obuwala obwetiri bwosooka. Ekyea. Emize. Mwanono wewaka tutuuse twatuuse balungi ffe tubeera munaye twatuuse dda naye weda ngambo bandiganekulaba kufa naye bwe bali kujja munange nno tubeera wano mpolampola esaagalira ddaladdala besuubwo kubanga nze engeri gyendabamu negamba banange naye genkulabyeko saagalira ddala mizeezeze Simolo gyotandise ku kyalo Nutista wanga abadde kusomera Ya kulimba oyo mwana wa Nnaalongo mumanyi. Mwana Nnaalongo? Gwe onomiza oti? Brother one. Mutandise okunsiriwaza. Vice. Wanche. Ono Simolo ekisooka mumanyi nnyo. Ekyokubiri ono gai muwala wani? Wa Nnaalongo. Muwala wa Nnaalongo. Katisema goyita mu. Kasoma n'okusoma akakawala. Kana kasoma? Kasoma. Kakati kiri bwe kiti. Okola mulimu ki? Man, gonna go on Padenji Babli, Sinamoni. Omuvubuka w'omwaka guno ntalina na kyakola. Gwategi. Okola mulimu ki? Kakati omwala asoma. Omwala usoma ate oli guno omuvubuka obiri ku kyalo bikuba bukumi misota talina kyakola ebino ebisa mulimu ki? Mulimu. Ate tatwala biki byayogera. Oyagala tubeeranga bana abaana ba Midland ne Lubiri. Oyini ku mwana wa ssomero sebo ozunga. Ozunza ki? Yeah, atusonyiwe. Kiri bwe kiti. Nabagambye nti constitution yaffe sivanga ku ki? Constitution. Sivanga ku mateeka. Kakati ebyo tuyita olina emyaka emeka? Oh! Define what? Vice. Anche. Defilement njagaza buli muntu yenna nabagamba mu mateeka ge nabaga. Akwatibwa nga akoze defilement. Kusiba emyaka aga. Kye amusiba oba wakana. Ana. Okay. Bakusibe. Yebwe abasaze kyekikusaana. Kashigwe kiti. Bwoba singa obadde oyina omulimu ng'olina kyokola ekitegeerekeka ngamba ng'olina kyokola ekitegeerekeka mbadde nsobola okukuleka ne okusiba emyaka eki naye kyekiri nti tokola ngenda kusiba emyaka aga Sibaana. musibaana kakati gwe ngenda diringa naawe ne bazadde bo tulabe nga ate naawe tukubonereza embonereza egwanidde ekyokubiri lwaki ofuna mulimu ogugwo Man, emirimu gyawula nawe okimanyi nange mbadde nsi engeri gy'erina abantu abayiiya nga mulina ne smartphone ffe twakola ssente ze tulina nga tetulina n'ebyo bintu
Toyina simu awo? Njirina. Jesi. Yino. Omuvubuka ow'omulembe guno gw'olina esimu ya smartphone bikula YouTube. Sagala. Bikula YouTube teekamu ekigambo Focus TV yange. Focus TV yange yine. Focus TV yange. Okirabye? Nkirabye. Aha. Kakati genda wansi ogende ku playlist. Playlist noonya Two Idiots. Two Idiots. Aha. Yeno wano. Kino kisoma kitya? Okwetonderawo engeri y'okwetonderawo emirimu. Tamanyi nasoma Luganda. Engeri y'okwetonderawo emirimu. Okitegedde? Engeri gy'oyinza okwetonderawo emirimu. Tuleme kuzunga nakozesa simu. Vice okitegedde? Kitegeera ki? Tuleme kozesa simu zaffe mu bubi. Twala ekintu kye nkugambye soma. Eyo video gyabe eggweko. Njagala okuddamu okukusanga Simolo. Simolo yitawo wano yitawo. Njagala okuddamu okukusanga. Ng'olina ky'okola. Yekya. Laba video eyo gyekkaanye giteeke mu nkola. Njagala okuddamu okukusanga ng'olina ky'okola. Yekya. Owulidde? Yekya. Vice nja kukambuwala. Kitegeera Wadde ki? eddagala n'ekikolo. Nange sigenda okuddamu kwambuwala. Bana bana bafocus TV yange. Wow, ka video kalungi nnyo bw'okatunuulira okuva we katandikira because bw'otunuulira small oba omuvubuka oyo ali mu video talina mulimu gwakola gumanyikiddwa nti guguno omuwala ataasoma gwali naye. Kino kikolebwa nnyo abavubuka abasinga okulaba nga maybe tusiwuka empisa mu bikolwa ebitali bimu. That is one. Two, gw'omuwala asoma ate essaawa zino olaga nti olina omuvubuka ow'okukyalo atakina kyakugattako wabula otokkuttira future yo. Ekyokulala tulabawo engeri y'obutamanya okukozesa resources ze tulina. Mu kumaliriza chairman abawa engeri gy'oyinza okuyigamu oba engeri gy'oyinza okukozesa smartphone yo n'obaako by'oyiga ebikuyamba. So twekanze nga abantu bangi nnyo tetusobodde kukozesa resources ze tulina. Last time nina video ke twali twogerako nga tugamba nti how do we use our resources? How do we utilize our resources? So chairman agezaako mulaga nti guno omulembe tokyanoonya mulimu because emirimu mitono. Naye ate osobola okukozesa ezo by'olina okwefunira emirimu oba okwetonderawo emirimu. One, mu smartphone amulaze nti olina by'osobola okuyigirako okutandika omulimu. Two, n'akulaga nti olina n'ebyosobola okukolerako direct ng'omulimu. So bw'otunuulira video ey'enjawulo ng'eyo gye tuva okuzannya oba omuzannyo ogwa Muvubukakola, tulina bingi bye tuyiga mu nneeyisa zaffe ng'abavubuka era tulina bingi bye tuyiga mu bintu biyinza otuteeka mu nkola ne tufuuka ekintu eky'enjawulo ne tufuuka b'omugaso mu community yaffe. Ndi Ade Wilberforce Kumamyanja program Muvubukakola era nga akanyume twakatuma Ade's Moment tuzannya omuzannyo ne tugwongerezaako ebigambo bwe biti. Sigala nga wekumire ku Focus TV yange, genda ku TikTok Focus TV yange, YouTube Focus TV yange, njukira okusubscribinga okulaba nga ofuna ebintu bingi ebinyuvu ebijja. For now, bye bye. Tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bijja.